Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes yemu ku ttiimu zino era ng'egenda kuggulawo olutabalo lwayo mu mpaka zino nga babinkana ne Tajikistan olunaku olw'enkya. Omutendesi wa Uganda Cranes Lieutenant Sredovic Micho agamba nti abazanyi be bonna bali mu mbeera nnungi nti era beetegefu okwaŋŋanga Tajikistan. Ono agamba abazanyi be bonna okuva ebweru w'eggwanga bamaze okwegatta ku ttiimu eno era ng'asembyeyo Deriki Kakooza azannyira mu ggwanga erya Latvia. Arrived well, accommodated and fully focused and concentrated. Now we need to, after this training session that has been training of acclimatization, to make a good rest, continue with attention to the details with the tactical demonstration, with the video presentation of the opponent, and going into the deepest detail, prepare the match in the best possible way against Tajikistan on Friday. And the managers wanted to implement what he wants from us with our sessions at the stadium and obviously on the training pitch. So just trying our best to understand what he wants from us so we can put them into place tomorrow in the match. Amawanga amalala agagenda okwetaba mu mpaka zino kuliko abategesi aba Uzbekistan nga bano be bagenda okuggulawo ekikopo kino olunaku olw'enkya n'eggwanga lya Czech Republic. Michi agamba empaka zino agenda kuzikozesa okuteekateeka ttiimu egenda okuvuganya mu mpaka ez'okusunsulamu abagenda okwetaba mu mpaka za Africa Cup of Nations mu 2023 ezigenda okutegekebwa mu ggwanga erya Ivory Coast. Ttiimu bbiri ezigenda okuwangula olunaku olw'enkya ze zigenda okuzannya fayinolo y'empaka zino egenda okuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Chris Kasaga ne Beka Lwesabula, BBS Telefayina. Webale nnyo